Olunaku olwaleero munnamagye yagawummula era yavuganyako ku bwa pulezidenti wano enfunda eziwerako retired Dr. Kizza Besigye Kifeefe akomezeddwawo ku kkooti okuddamu okugugulana n'emisango egyamuggulibwako okwali omusango gw'okusangibwa n'amasasi n'emmundu mu ngeri emenya amateeka. Dr. Kizza Besigye olwaleero ng'ali wamu ne munne Ajobedi Lutale Kamulegeya bagattiddwako omusango omulala okuli ogw'okulya mu nsi yaabwe olukwe. Wabula bano era bongeddwako n'omuwawaabirwa owookusatu era nga ye Captain Dennis Ola ng'ono musirikale mu kitongole ki UPDF abadde aleeteddwa mu musango guno era naye n'aggulibwako omusango gwe gumu ogw'okulya mu nsi ye olukwe nga Dr. Kizza Besigye. Wabula ab'oludda oluwaabi nga bakulembeddwamu nnamateeka omututumufu era yaliko minisita wa ssemateeka mu ggwanga ery'okumuliraano wano e Kenya Martha Karua bawakanyizza ennongosereza eno nga bagamba nti okussaamu omujaasi kibadde kigendereddwamu kutereeza bigambibwa nti bimenya amateeka n'okuzuukusa omusango gwe balowooza nti tegulina kuwozesebwa mu kkooti ey'amagye. We have raised and it's for the court to rule that there is nothing in the Constitution that confers upon the UPDF civil or criminal jurisdiction on Ugandans. Martha Karua awakanyizza ennongosereza eno ng'ategeeza nga gavumenti kyekola kino bwe kigendereddwamu okukakatika ku Dr. Kizza Besigye ebisangosango mu ngeri emenya amateeka. An accused person who is a serving military officer was joined in the charge. He pleaded not guilty. We advised our clients not to plead because they had objections. Wabula Martha Karua asinziridde wano we wamu n'avumirira ab'ebyokwerinda wano mu ggwanga n'ebitongole ebikuumaddembe olw'okuyisa obubi bannamateeka ab'oludda oluwaabi. Of Aaron Kizza on the 10th for merely trying to get access to the court to represent the client. We feel as advocates intimidated. Kati oluvannyuma lw'okwongera emisango abayigganyizibwa basabye okwewozaako wabula ne bagaana nga bagamba nti si basirikale b'amagye okuwoleza mu kkooti ey'amagye. There are two things. If you have heard and understood, another question is, do you accept or you don't accept? Accept what? Kati kino kireseewo okutabulwa n'ekatemba mu kkooti wakati wa bannamateeka abaabawawaabirwa n'oludda oluwaabi ekiviiriddeko kkooti eno okwongezaayo omusango guno okutuuka ku lunaku olw'enkya ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa Gatonnya omwaka guno gwennyini okwongera okuwulirwa. Wabula omulodi w'ekibuga Kampala era nga y'omu ku ttiimu ya bannamateeka ba Dr. Kizza Besigye asinziridde wano naye n'avumirira ekikolwa ekikoleddwa kkooti eno olwaleero. Eno kkooti maaso kufuuka kkooti ya nsi yonna tebagiwangako buyinza obwo nti yeefudde kati General Court maaso yagala kwefuula ICC. Negamba nti abantu abatali bannamagye tebalina kuwozesebwa mu kkooti y'amagye. Martin Bosakali Essuubula, Dream TV wano ku kkooti y'amagye Makindye.